Wano mu Uganda ensonga ezeekuusa ku kibba ttaka buli lukedde zigenda zeewanisa abantu abatali bamu emitima nga bagamba nti abasonga ku ttaka oluusi tebataliza nga kino kiviiriddeko bangi okubundabunda. Abakulira amasomero mu Kampala we basabidde amasomero gaabwe gateekebweko buggwe okusobola okwewala abasonga ku ttaka. Mu kiseera kino Nabagereka Primary School bakasengulwa Bativale Primary bazze banyoolwa nga baagala okulitwala so nga amalala nga Shimon gasengulwa. Okusinziira ku Bakitante Primary School bagamba mu kiseera kino ensonga zaabwe abakesisi ebazikutte kannabwala wadde nga babadde mu kutya kyokka bagamba eky'okubungulula amasomero buggwe kyakubayambako. Mikono gyaffe kubanga kati ng'essomero lino abaana bangi nnyo tusuubira nti wayinza okubawo expansion ne tufuna ebizimbe ebirala naye ekirungi KCCA yakiyingiramu ne tutuula n'abo abantu abaali baagala okutwala ettaka ne tukkiriziganya basurveyors ne bajja physical planning nayo nejja ennaku zino kisiriikiridde. Omumyuka wa mmeeya wa Kampala Central agambye nti kyekiseera minisitule eweereze abavunaanyizibwa ku masomero ebigakwatako okusobola okuddamu okwerula empenda z'amasomero gano. Tulina kuyisa polisi ne tukola minute representing the ministry ne tubagamba twagala bajje bapime ettaka ly'essomero batulage we liyita bo they can apply to the ministry grant mutamanyi ttaka we liyita omuntu ne bw'omulaba ng'asima tomanyi attaka liyitawa oyinza okulowooza oba yaguzeewo oba teyaguzeewo ate abamu bano abagagga bettanidde nnyo engeri y'okuyitira mu ministry. Headmistress Jane Semugoma era ategeezezza nti beetaaga bongerweko ebibiina saako abasomesa kubanga bw'ogeraageranya omuwendo gw'abasomesa ku baana si gwe gusaanidde. Abazadde twagala tukolere wamu, omuzadde, omwana n'omusomesa bonna bwe babeera nti bakolera wamu tufuna ekyo kyennyini omwana kye yandifunye. Bano babadde mu ssala y'okwebaza Katonda saako okusiima omuyizi eyasinga banne mu bigezo bya 2014 era nga Reverend Paul Kabanda abayizi abasabye bulijjo okuba abamalirivu okusobola